Okuva mukyala Maureen Aya ow'emyaka 39 atuuka mu ddwaliro lino eryalakyo eggulu ku lunaku olwokubiri, abakugu mu bisaawe ebyenjawulo babadde bamwekebejja okulaba ekiyinza okuba nga kyekyavaako omugejjo ogumuleetedde n'obutasobola kuva w'atuula. Abasawo bagambye nti olw'obunene ebyuma bikaluubiriddwa mu kumwekenneenya okubadde kumukolebwako. Wabula bakizudde nti amasavu gamususseeko mu mubiri nga kiva ku kulya kw'abadde alya ebbanga lino lyonna okuva lwe yazaala. Naye okusinziira ku mukyalo ono, emmere baali bamuleetera awo w'atudde n'alya nga buli lunaku alya ayinza okulya emirundi n'ebisukka mu 6. Mu bbanga lya myaka nga 3 oba 4 emabega yali olw'ensonga nti alina obuzito bungi yalekeraawo okutambula. Kati mu kulekeraawo okutambula kuno yatuula mu kifo kimu mu nju ye ne babeera nti emmere bagimuleeteraawo era ne buli kimu kyayalina okukola yali akikolera mu kifo kimu ekyo. Amasavu gasinze kukosa mawuggwe. Waliwo omukka gwe tuyita carbon dioxide. Bw'obeera ng'ossa omukka guno gw'ofulumya, bw'obeera nga tossa bulungi omukka guno gusigala mu mubiri. Kati omubiri guno gukyusakyusa omukka guno ne gugufuula amazzi mpozzi oluusi ge waalikoze ki ge waalifuyisiza mu nsulo. Naye olw'ensonga nti omukka guno alina mungi mu mubiri, omubiri gwatandika okukwata buli kintu kye tuyita amazzi naddala ensigo, kugamba n'abeera nti ajjudde amazzi. Maureen kati aweza kilo nga 3 asobola okutereera, kyokka kiyinza okutwala omwaka nga mulamba ng'akyajjanjabibwa. Okusoomoozebwa okuliwo kwe kumusobozesa okuddamu okutambula, engeri y'amagulu n'ennyingo gye bibadde tebikyakola olw'okumala emyaka 5 nga tava mu kifo.